Abalaba embeera bazitooweredde nga balaba embeera bayinze ne batuuka n'okwagala bafune abakulembera nti gwe Musa n'Alooni oba mulemereddwa katwerondera omuntu atuzzeeyo e Misiri. Kalebu olw'okuba baaliko ku baatumibwa okugenda okuketta nga bamaze n'okulaba ebiri mu nsi eyo ne bawulira ennyiike ne bavuunama wansi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo, Yesu yeebazibwe nnyo. Era awo abasajja abalinga Bakalebu neeteeka mu kifaananyi kyabwe nga nkugamba nti gwe owooluganda ayagala okugamba nti oddayo bino bika bizitooweredde, nga nkugamba nedda gumiikiriza, gye tugenda wasinga wooli, gye tugenda wasinga gy'atujje, nti tulabye ku bikulu byakoze, nti tulabye ku binene byakoze, ensi gye tugendamu ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Mukama yeebazibwe nnyo, Mukama yeebazibwe nnyo. Gy'akujje wasinga is better than, where you are going is better than where he is brought you. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Katonda ng'alina kyakulaze, When the Lord has showed you something, ng'alina when he kyakkoleddeko, has done something, ng'alina when there is kyakulezezaako, something he did for you before, oba n'evita you always have a zeal ejulira, to justify, oba n'amaanyi you already have a gonna strength. agagamba nti Yesu Kristo Say, Lord alokola Jesus era awonya. heals and saves. Mukama yeebazibwe nnyo, Mukama yeebazibwe nnyo, Mukama yeebazibwe nnyo. Naye baatuuka And they ekiseera reached the point, ne balaba ng'ebigambo bya Musa and biringa they were ebitakyabakolera, dismayed. The words ne of balaba nga Alooni byayogera biringa Aaron ebitakyakola were gye no bali. longer working well for them. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Nga balaba biringa They were ebitakyagatta. like things that were now useless. Everything was useless. Baatabuka ekiro ekyo They became very, very difficult to ne manage. bagenda mu maaso ne bagala wakiri tulonde They started rebelling against Moses, saying, "Let ajja us make kutukulembera it atuzzeeyo. lead us back to Egypt." Ensi bali abamaze ogirabako These ones of the likes of Caleb who had witnessed the land, temagana bweti they said it looks beautiful. nga nnene nnyo, It was so large, ejjudde amata, full of milk, ekulukuta n'omubisi flowing with gw'enjuki. honey and milk. Abaleze ku bulungi bwa Those that Katonda have tasted the goodness of the Lord, katukubulire nti Katonda let me waffe tell you that mulungi. our God is Katonda waffe akola, our God works. Katonda waffe w'amaanyi, Our God is powerful. tewali kimulema, asobola okuseeteeza buli lusozi n'alukakkanya wansi. Mountains and put them down. Mukama yeebazibwe nnyo, Praise the Lord. n'alukakkanya wansi. Pray all mountains down. Ne balaba bano nga They babisaagiramu looked at these other people playing around, nga bagamba nti baagala kuddayo Misiri. saying they want